Yes, ensonga ya Ssegirinya n'omukulu amanyiddwa nga Alan Ssewanyana tezinnaggwa olw'ensonga nti kyaddaaki babagaanye okubanga bagenda ebweru okusobola okubanga bafuna medical attention obanga bafuna obujjanjabi. Gwe yonna gy'osinziira okubanga weekumidde ku mukutu gwa Prejan Media tugamba mwattu ekyo ky'okola okola ky'amaanyi era ne tugamba nti subscribinga onyige n'akade osobole okubanga updates zonna ozifuna bulungi nnyo. Yes, ekigenda maaso mu ggwanga lya Uganda ffenna tumanyi nti olunaku olwaleero wali ku Masaka High Court omulamuzi amanyiddwa nga Charles Kyaddaaki avuddeyo n'abanga alagira abakulu bano aba National Unity Platform Alan Ssewanyana n'omukulu Ssegirinya Muhammad okusobola okubanga abakulu bano tebaweebwa kye bayita medical attention okusinziira ku mbeera gye babaddemu. Ffenna tumanyi nti Ssegirinya yali tannawona bulungi ate n'omukulu Ssewanyana enkwata gye bamukwatamu teyali nnungi, so abakulu bano basobola okubanga bafuna obuzibu ne basobola okuba nti embeera gye balimu si nnungi, so balooya baabwe omuli Shamim Malende ne Elias Lukwago nabo bavaayo ne basobola okubanga basaba kooti ebawe bail badde waka basobole okubanga bawoleza omusango gwabwe ewaka, emisango gye babateekako basobola okubanga bagiwoleza waka we bagenda bwe baripootingayo ku kooti. Naye ate kigambibwa okuba nti ensonga zino zikyali mpanvu ddala era abakulu bano bagaanibwa beyiro eyo era mpaka kati beyiro ekyagaanyi. Naye ng'ate mu mbeera eyo abakulu bano omuli Ssegirinya Muhammad ne Alan Ssewanyana embeera gye balimu si nnungi, naye ate era still kooti egaanye okuba nti ebata. Owulira okusinziira ku story eno kusomeramuko kansooke nkubuulire wano. The officer in charge of Kigo prison, whose name revealed as Chidega, declared that no MP should be granted any medical attention. He adds that Chidega decreed that MPs are not special prisoners and therefore have to be treated like other inmates. He said that they should only get Panadol and painkillers. The whistleblower reveals none of the MPs has ever been granted worthy medical care. They are relying on only ordinary paracetamol tablets despite their gravely demanding condition. So, ndoze ensongo ziwulidde ba officer abasinga waliwo n'ofiisa eyagambye nti bano abasibe si banjawulo nnyo kiri awo, so mu mbeera eyo tewali kibeetaagisa kuba nti bafuluma, so tebali kyetaagisa bakulu bano kuba nti bakola ki nti bafuluma, so mu mbeera eyo bakyabagaanye beyiro. So katulinde ebinaavaayo naye nga ku Prejan Media gwe yonna gy'osinziira likinga commentinga era mwattu osubscribinge.